Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Josephat Sseguya omukozi wa Bukedde TV. Oluvannyuma lw'okuba nti no munnange Josephat Sseguya yavuddeyo n'alyoka abeera ng'awandiika n'agamba nti nno DNA yakoleddwa ku baana ba Dr. Jose Chameleone mbu yawanduddemu omwana omu. Kino nno kye kisinze okuba nti n'ate kitabula Dr. Jose Chameleone n'alyoka agamba nti ono byayogera abijjawa mbuye abaana be bamanyikiddwa era tewali DNA yonna yakoleddwa newandula omwana we yenna. Akatambi nno kaakano mbadde ndi wano nefuna message okuva omu ku bantu b'obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga mpeereza screenshot ya Josephat Sseguya mwaclaimingidde nti DNA yawandudde omu ku baana bange. Ekintu ekyo kimazeeko plan, that's for sure, because simanyi bigambo gy'abijja, simanyi bigendererwa bye, siganye kala akola amawulire ge naye ate that is not news kulwansonga famire z'abantu ziteeka mu bintu bitali mu mazima. Nakyo si kituufu. Nina abaana bange bali mu USA, omulala ali Belgium, omulala ali Toronto, so simanyi bukakafu ki bw'alina ku bintu byayogerako era ntuusa okutegeeza public ye nasodo ki okulaba video yange eno nti ebyo byolaba Sseguya Josephat byawandisa ku Facebook ye yamanyi gy'abijja ate baana babyongeddeyo nga yagala okubinyigiriza ennyo yabikakasi nze tuyinza n'okugenda mu kooti kyesaali yagadde tutuukeyo. So nina abaana bange Aida Mayanja, Aba Mayanja, Alpha Mayanja, Alba Mayanja, Ama Christian Mayanja, Zari Aman Mayanja, Ana Mayanja. Kakati simanyi ye gwategeeza ku kikyayogerako ekyo sibitegeera dho naye ntuusa okola clarity eri fenna abantu nti ebyo Josephat Sseguya byawandiise awandiika bintu bye lwabigendererwa bye mubeere bulungi mukama bankuumye. Mukyali ku muwanguzi nti munange muwanguzi afaanana nnyo omugezi Kafeero naye munange wavuddeyo n'omulala obono ye yagenda awunnuuna nze naawe gw'oli mu kulabaawo munange bannange naye yayita omwana wa Kafeero gw'oli mukulu ate ono ye amufaananira ddala bannange. Gwe sooka weetegereza akatambi awo. Akatambi kaako tukakuteereddeko tubadde tukyali ku muwanguzi naye ate ono amufaananira ddala wowe nnyabo eno photocopy kkiriza obagaana naye nga munnange ebyate bwe bityo bwe biri kkiriza tubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate tufuna Bruno K avudde mu mbeera n'abeera ng'ate atabukidde Kasuku kwosa munnange ne Tamale Mirundi Junior. Akatambi no kaakano talina bigambo birungi agambye nti we baamumanyira yavaawo kaakati obulamu bw'embu bwatererera ddala era munnange jjukira nti Tamale Mirundi Junior yavuddeyo nalyoka agamba nti no Bruno K tasobola kukuŋŋaanya miliyoni za 2 mbu zonna n'abeera ng'ate aziwa muwanguzi. Nalyoka agamba nti awe mwammanyira navaawo omutima gwange mugagga. Wuuno n'avuddeyo n'abeera ng'ate bonna abatabukira. Twogera ku Kasuku kwosa ne Tamale Mirundi Junior. Kati mmwe mwina bwe mwali mummanyiiridde wali nga nkyavuga paso awo navaawo sikyali kweyo awo navaawo awe mwali mundowooleza bro I'm an investor bro I have things lwakuba waliwo ebimu bye siyagala balaga mujja kunyiiga mumpalanire ddala you understand awo navaawo dda bro back statement yange yalinnya kati mmwe mwine bwe mwali mummanyiiridde kati mwekanga bwekanzi tebifaanana nannyini byo. Omanyi lwaki Katonda ansitula buli kaseera financially in blessings because njagaliza. Temwagaliza ba niggas, that's why you're so hot. Temwagaliza temwagaliza kyovola ba wamma kantandike ne kapale mwige okwagaliza mwejeekeko ku mitima. Abantu bagala mubayambe temuyamba abantu mwina following temuyamba abantu baba wagidde temubayamba. Bwenva nenyamba abantu nga mwesiriwaza mutandika okunvuma nembumbolo bakuwane good heart nawe ero bifunamu nawe Bruno K nawe ero ofunamu chwagati zonozi wayo zosonze kale raira Bruno K raira sasweya choga Bruno K zo sete zona waziba wadde bolo sisi tanga nkumanye bolo kunoso oizo
kati no kamba wemu emyezi egyo mugenda kuba mulwanagana agaliza mwejeekeko ku mitima abantu bagala mubayambe temuyamba abantu muina following temuyamba abantu baba wagidde temubayamba bwenva nenyamba abantu nga mwesiriwaza mutandika okunvuma nze nyamba abantu because manyi abantu bambeereddewo gwe bro we nagula webbala lyanga abantu bajja abantu nebanga Bruno K engeri gy'otubeerereddewo naffe tuzza okubeererawo abantu bambeererawo buli kanaku zaani atayinza kwagala abantu nze yali abeere nankulabye mu kazigo ka ruumu emu nga siina na kirooto kigulawo baakakawo nalabye ono mutabani wa Kafeero muwanguzi mbwa ntimba ku peji gwe muwanguzi sinze yakusuula eddalu oba waya tezikola genda muli app tonsiriwalirako nze yagamba nti oli mawube mama we si yabyogera owange nzira oba oli mawube obeere ne mwagala mufune sepase mu ndwadde zammwe oba oli mawube beera nze yakuwuuba bamaze okubaloga bajja bamaama bammwe mugudde eddalu mukenenuka endusu mujja mutwepankirako mujja mama wabaye yakuloga naliyo ebyomugenzi Sseggirinya okuba nti no munnange agenda kuziikulwa tebikyali bya lugambo mbu bituufu okusinzira munnange ku Alex One yatambulanga ennyo n'omugenzi avuddeyo nayo kagamba nti ebyava mu DNA waliwo omukyalo oba omu ku bakyala ataabikiriza ng'agamba nti DNA abaana be yabawandula oba omwana we yamuwandula naye ate nga ye akakasiza ddala nti mwana w'omugenzi Sseggirinya kaakati baagala kuddamu kuba nti no baziikuula omugenzi babeere ng'ate baddamu bakola DNA. Oluvannyuma lw'okuba nti nno eyali Lord Mayor Elias Lukwago munnange yakwatibwa kaakati Katikkiro wa Buganda twogera ku Charles Peter Mayiga bambi yavuddeyo mu nnaku ey'ekitalo n'abaako byayogera naye mu njogera ye ng'owulira ddala bambi ayina obulumi naye olw'okuba nti nno munnange General Muhoozi tasaaga oyogera ogenderera katubeere ng'ate tukuwa akatambi ekindeese kugumya naalongo ono n'abaana nammwe abooluganda kubanga wano mu Buganda endulu bwevuga tudduka ogenda endulu gyevudde olaba ogubadde tulina okutambulira awamu mu mbeera eyo okubeera bannaffe omuntu ne bwaba azizza omusango nga ddala yaguze era tomudduka n'olwekyo njagala kubagumya era wadde embeera etiisa naye temuterebuka Omuganda agamba nti ekiwola tekyala omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa mujja kutegeera amakulu g'olugero naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Elias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga bw'olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku olw'ebyo ebigenda mu maaso nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane ntera okugamba abantu nti bw'oba onyiize tula nsonywe kaawa kikopo kinaagenda okuggwamu ng'akatuye kakuyiseemu ng'obusungu bukkakkanye obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga
ne buleetera n'ensi emitawaana naye nga songa tuzigoberera katusuubire nti abo abamulinako obuvunaanyizibwa essaawa eno banaakola ekitaasa obulamu bwe naye n'eddembe lye ng'omuntu. Uganda eno nsi ntono si yemu ku nsi ennene bw'ozigeraageranya ku mawanga amalala naye ekyali nnene ffenna tujyamu. Simanyi lwaki ono yeeraliikirira oli yeeraliikirira eri nga Uganda eno nnene. Ate n'ebigambo abantu biboogera ebigambo abantu nga babyogera ebigambo bya ttaani ebigambo byabongolaani amannyo naye nze Lukwago ebbanga lyemulabidde okujjako okwogera kyekirala kyakola ye kimuli ku mutima akyogera ekyo kigemesa omuntu omulala yenna okwebaka. Ennaku zino twafuna emitimbagano abantu boogera ebintu bingi ffenna batwogerera temubirabo naye twebaka kati oli bwonjogerako ekigambo tonetumbula kati Lukwago bwayogera alemesaani okwebaka kubanga akulemesa okwebaka nti okuba oli awo gwewanjitidde naye oli okwogera obugezi ebigambo kati kiki ekikulemesa okulya emmere oba okwebaka. Naye nazze kubagumya era nga bwenjogedde tusobola kwabulira Erias Lukwago tubadde naye ebbanga ddene nnyo mu nsonga z'Obwakabaka era nyina essuubi ddene tebwanaddamu okufuna eddembe eryajja kwongera okutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde Ssaabasajja yasisinkanye abataka abakulu ab'obusolya ensonga eziri mu ggwanga yazoogeddeko era mwazuulidde n'abantu abalala bakulu bangi bazoogeddeko. Tukyalina essuubi nti bajja kuzuulira tubeere mu ddembe ne bannaffe. Aleeseyo akatooke katono simanyi oba Naalunganya n'emmere gyali kakati ne ŋŋamba bwe naagenda nga sireeseyo wadde akatooke Naalunganya oba takyalina kyalya. Omuto naawe owekubaana emmere kubanga bannaaye kakati omusibe asobola okugulira abamaka emmere abaana mubawa kasooda awo ne banywako. Bawo okuzaala ebweru, that is something big. Era bane bawe yazadde ebweru yafunisiza omukazi olubuto bambi mukazi wattu bannange kyayitamu. I can feel her pain. Very bogus. Malaya zino kalingezo malaya ze mikwano gya mukazi wo nga naawe bane kyayitamu bannange tumusaasireko nga ye yajja n'abaana abakulu bawe n'asigala ng'ali nnomu. Ye ajja n'abaana abakulu bawe n'asigala ng'ali nnomo n'amwagala n'abaana be n'abaweerera n'abalabirira n'abateeka n'ewuwe. Then yo okuzaalayo omuto, then the woman cannot bear with it. Very bogus. Very bogus. So nabagamba most women here bamalaya. Ekitiibwa bakiwa musajja abagula naye gwe ayagala okubazimba gwe ayagala okubeerawo mu relationship olubeerera okulya embwa n'embizzi tebali kulabamu makulu bakulaba ng'embizzi eri mu bisooto. Naye bw'omugamba ntugende nkwebakeko nkuweeyo 10 nomala omwebakako mu 10 n'oyongeramu 5 gwagenda akunyumiza bawala banne bonna bannange oli omusajja agaba ssente nze oli omusajja bannange oli omusajja ajja mumuwanga bubi malaya z'e Kampala zo zimanyi okugjamu empale kyekyebeeyi eri abasajja. Naye ng'empale jajjamu abala bagigobagoba dda n'obbawunyira ebawunyira toli mbeerera bakwebaseeko buli wamu bakooye olwo ne bookubira essimu ne baziggyako naye era okyalowooleza mu kugjamu empale nti kyekyebeeyi ekiriwo. Naye omusajja nga akuliisa emmere weeri
akawunga wekali omuchere weguli sukali wali buto wali bagula bya mwezi byonna kunakulekera ebiri oyo abatalina makulu naye akukwanye nagamba jangu kuweeye 10 nakusabulamu nakuwe 10 oyo yabeera wa kitalo bye muwasanze era mbewuunya nze mbewuunya sijja balimba mbolwakuba nazadde ebweru mbeera my wife kuba nazadde ebweru bogus Gazambi, get out and go. Nazadde where is that a big issue? Manyicho was alabala lungo no ekai mulamu. Manyicho be wamete basoma ngera ne benda bawere ande bagenda kumalako. Ne gwe nazadde where yagenda kuba president. Mugera mnonyereze ku story ya Museveni. Musajja alina okuba n'abakazi n'abaana bakazi nga 5. Oluso mukazi atazadde omwana gota twalanga kya makulu ate yayinza okuba omwana we ngate bana abala sibabo kale bayinza okuba ababona DNA ebawandula bayinza okuba ababo nga bakufaana DNA ebawandula bwe tetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba